Kalanga Kasoka, Nyakabagamba, Akajaga Kasoka, the International Conference on Ending Malnutrition 2024. Better Nutrition for Better Lives, registration, byonna, mujatukira omukyala Dorini Kajumba. Conference eno, ejja kubeera mu January, ey'omwaka ogujja 2024. Ngijatandika ku zomwezi 19 ekomekeze ennaku zomwezi 21 mu kibuga Toronto ekya Canada. Address ubanabeera ejja kubeera Woodburn Banquet Convention Center Toronto. Ayagala bisingawo ojja tukirira management ya Extreme Music and Events Management ku simu kasaze emu mukaga nya musanvu 9290 oyogereko nabo ku WhatsApp kwe bali bajja kubuulira ki ekigenda maaso na buli kimu ekigenda maaso bwekityo. Alright, ndowooza kansembyeyo na kano ka mwanyinaffe gwe nabagambye nti mwanyinaffe aludde mu kuyimba, aludde mu kuzanya katemba n'ebitone by'enjawulo nga kasoma bwe kati 3rd August, the best of Evelyn Namulondo from zero to hero featuring Swagger Nation, Mickey One, Ray P, Ediawe, venue Theatre La Bonita. General emitwale 3, VIP emitwale 5, emeza ya mitwalo 50 eja Uganda jokka. Eshow enijja kutandika sawa emu eyakawungezi ndowooza mpaka gibona kukomekerezeyo. Kale mwe namba subira kuba nti mujja kubaayo. Abayibi bangi bagenda kubeera besobola kumenya manya n'abazanyi bannakatemba bonna abakomedi n'abakiwala bajja kuba bamwerekedde. So njalo bategeeza mwenna nti omukyalo nomami mugende muwagire kubanga tateekaako kivulu nibo wanga asobodde okuteeka ekivulu ng'ate omu ku bannakatemba abateeraga ate ng'akola omulimu okulaba nti asomesa eggwanga kankadde mu luutu emu. Ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omunaana temwerabira okugenda mu show ya mwanyinaffe gyayise the best of Evelyn Namulondo ngero emulaga okuba nti avudde okuba nti talina kyalina ate n'atuuka okuba nti naye kati ate afuuse muzira. Sheno ejja kubaamu ennyimba comedy ebitontome n'okulaga ebintu by'enjawulo ate ajja kuba werekeddwako Swagger Nation, Mick Wine, Ray P, Ediawe. Obagenda okuba nga kyabikira ye Theatre La Bonita wali ku Kampala Road kumpi ne Christ the King. Okuyingira kwabona kujja kuba mitwalo 3, VIP mitwalo 5, table ya mitwalo 5 kutandika ssaawa emu eyakawungezi. Then ye kijjo kubanga kiggwera keka akarango kati tuba tuvudde mu karango tuba tugenze mu video entuufu eba yatulese. Kansoke mpisewo kano gwe Munnayuganda ali mu America, Munnayuganda ali mu Canada, Munnayuganda ali e Bungereza ne mu European countries. Kino ekyammwe njagala kibanga kiri special. Manyize nzija nenkola video zino nenzireka waawo nenzibalekera awo waitawo ebbanga tono njikidde kijja ne kigwawo nensirika. Kati bamaama ne bataata njagala uliza akantu kano era mukawulirize bulungi nnyo. Gwe lwaki Yoseri afuze eggwanga emyaka 37 nga nakati apalapalanya kubeerako ngatta awamba nga kati batwala obuvunaanyizibwa okujja obbalumba mu nsi ze muli muggulewo account mu Uganda. Kati kansooke nkabateme omusikake yatema nnamwandu. Njala tutegeeza mwenna bannayuganda Yoseri ali mu kumonitaringa ssente zonna eziyingira ne zifuluma eggwanga nga buli banka, buli kampuni y'amasimu, buli kitongole kino ekikwasaganya okulisiivinga oba okufulumya ensimbi, buli department ebeera mu mbega wa ISO reporting on daily basis nga mukozi wa bank, being it microfinance, being it commercial bank, being it forex bureau, being it oba akantu konna bossako bonna kubeerako mbega. Ayinza okuba deputy manager, ayinza okuba manager, ayinza okuba teller, ayinza okuba cashier. Kati jala bategeeza nti gwali eyo nga banka zizze mu nsi yammwe mu America abasabuli kimu mukimanye nti eyo system bagiyita financial profiling. Financial profiling buli muntu gwaweereza ssente bamanya amanya ge yaani zigenda kukola ki bamulondola mpaka. Kati nammwe papasire bwe musindika ssente mugudde wa accounts bagenda kuba monitoringa ssente ze musindika papasire zigenda kukola ki
era bwe zinaba zisusse ze balowooza bajja zikwata naye nga bamaze okutegera gwani nga ne ku kisaawe entebe tosobola kuyitawo. Kati ngenda basaba baleme kuba basikiriza kugulawo account bali okuba profiling nkugambye nti buli banka buli kintu kitongole kyonna ekiddukanya okugaba n'okuyingiza ssente mu ggwanga n'okuzifulumya kirimu mbega either ayinza okuba nga ali mu cashier department ali mu account department oba ali mu marketing ng'akola daily report ku semwai ku ESO ne mu State House ng'agikola byonna mu banka na kino jala kyeyogamwe n'aba bank managers mu bittavu byamwe mulimu ba ESO agent abalipotinga mu state sente meka ezijja ku account y'omuntu zona account details bazirina sente meka eziyingira bani abazitola buli kimu bakirina so no jagadde balabula mulekerawo genda nga mugulawo account muwayo details zammwe accounts ezisinga obungi mu Europe ziri safe than eziri mu Uganda babakolako profiling nga temumanyi ebyange wenti bwembyogera nembirekawo. Kati tugenze ku Kigulalogi video entuufu eyo ketandike. Ekigulalogi kya leero kigenda mwenna eri bannayuganda naye nga siragenda mu Kigulalogi ndoza kansoke mbalaga akantu kano soke mbalaga akantu kano mulyoje mukategeere. Nze sijja gamba nti kitalo sijja gamba nti kitalo kubanga akola obubi era asasulwa bubi n'akola obulungi asasulwa bulungi. Mu mwezi ogwa January najja nenkola video nentegeeza omukulu oyo aponye nti ebibyo biwedde era bakuwa okusigibwa kw'abalwadde olw'ensonga nti aponye yali apalapalanya nga tayagala kuzza ebintu bya Yoseri bya Janet na Natasha ne bamuwamba era bamuwamba ne bamutwala najja nenkola video okusinzira ku sources zange ne mbagamba nti tasobola kumalako omwaka guno era nayogera ekigambo kimu nti muwadde okusigibwa kw'abalwadde nenkuba n'akabonero nze ne musiibula era nze byagudde otogabadde mawulire. Kati mwenna abatajjukira kano ke kalanga kateekebwa ku social media ne ku TV ze Uganda ng'omwami ono abuze ke kalango akateekebwako ng'omwami ono abuze aponye kali ng'ennaku lwa Sunday bakalamu kagamba bwe kati a disappearance of Mr. Holland Byamugisha aponye reference number SDRFEF Luwa Police Station. Mr. Harold Byamugisha Aponye Limited announced the disappearance of Executive Director Mr. Holland Byamugisha in the bracket Aponye. He was last seen in Ntinda on Sunday 8th January 2023 driving his motor vehicle Range Rover white in color number plate UBF 071D. This is therefore to inform the general public that whoever has any idea of his whereabouts, please call a number Sigenda Zisoma or report to the nearest police station. The reward of 5 million Ugandan shillings is available, says management. Nze serabira ebintu byange mbira nayo lwakuba nti simu zangu olumuzibula ne zigenda ne simba gasobola kukola ki sisobola yiino eno enoti gye baateeka ku mutimbagano enkera nenzija ne mbabuli okusinzira ku kyekyalo ne bagamba nti oyo baagala bintu bye bizzaayo era essaawa yonna agenda kufa namugambirawo kati sikyagala nnyo baleekaanya buli gwe ŋŋamba nakujja ne nkugamba kitegeeza gw'omanya ebiddako kati fun enough mu Kigulalogi kya leero kambazeyo katono embuulirire tefa yonna ekivundulwa nti omuntu bw'ofunye information togitwala wati weesulayo gwa naggamba wulirize bikugambiddwa oba omuntu oyagala mulaba omuwulira wulirize bigambiddwa kubanga tutwala obudde ne tulisikinga okujja obbawa information n'abagituwa tulisikinga kubanga basobola okumanya we yalinkingidde naye mmwe mwefuula nti bye twogera si bituufu oluvannyuma ne bivaayo ate ne mutandika okwebuzabuza nga bafuka banaaba kale bwe ŋŋamba nti okwerinda si buti ensanafu etambula egaludde buli muntu weebereremu kubanga k'okufa kukulinze kati era kano kalinga ngenda kuba nga ndabula mu Kigulalogi kya leero
ebintu bingi ebibadde ku mutimbagano bitambulidde ku mugenzi ono naye nze ngenda bagamba nti buli muntu yenna gwe nali njogeddeko ng'okimanyi nti nali nkwogeddeko essaawa yo tennatuuka oba nagiyimirizaamu katono otherwise genda omwami olabadde akolera Natasha ne Janet ebyo ebugagga byonna babibalaze bulungi nnyo na buli kimu naye nabagamba nti Museveni ne famire balina enzita ez'enjawulo ng'eza accident obutwa n'ebintu ebirala baga blood clot naye ngenda bazzayo katono nnyo era nga njala bategeeza muwulize ebibuuzo byange bino mulyoke mutegeere bulungi nnyo. Omukulu ono abadde mukozi wa state ng'era ayina abakuumi ayina ne ddereva amuvuga. Enfa ye waliwo enfa kati gye bateekawo bamala okutta ng'omuntu ne bakuteeka mu mmotoka ne basettinga accident ne bakuba ku side yo n'ofa enteekateeka weeri olwedde omuntu abeera mufu nga bamaze omutta ne bajja basettinga accident nga accident ey'omukyalo ono Sadrin Carrasco Sumaya mwenna abajjukira Carrasco Sumaya kati enfa y'ono okusinziira ku sose zange akabinja akatta Carrasco Sumaya ono omukyala munnamawulire eyakavalinga struggle ya Kyagulanyi oyo omukyala munnamawulire akabinja kano ke kamu akakola omulimu ogwo ono Carrasco Sadrini Carrasco Sumaya munnamawulire enfa gye yafaamu exactly gye baseemu n'omwami ono era kati njala soka kubuuza ebibuuzo bino wammanga emmotoka eno nga emugiraba nga emugiraba yatomedde bwetyo yatomedde ku passengers seat naye engeri gye yatomeddemu ng'etomedde loole etisse esobola okwonoa emmotoka etambula n'ekyuka n'eva mu kkubo neyekiika bwetyo it is impossible tekisoboka ekyo nkimaze. Dereva w'omugenzi ali ludda wa taliiwo omugenzi abadde n'abasekyuliko abamukuuma bali ludda wa tebaliiwo lwaki bakonye ku sayidi y'omugenzi yokka ekyo nayo kibuuzo kiri awo mwenna abadde tebakimanyi wulira kino mwenna abadde tebakimanyi bw'oba nga Yoseri yakwatako emmotoka Land Cruiser V8 empya nnyo modo ng'agikuwadde oba oli musumba oba oli celebrity oba oli ani ng'emmotoka V8 Land Cruiser Prado zimuvuga zimpenkone ng'emmotoka ezo ziri computerized nga mwenna muzitwale zikola service ku Toyota Uganda company eoningibwa Toyota Muganda Museveni emmotoka zino zonna ziri computerized nti n'okugikola service ebiseera ebimu service zibakola nga ziri computerized Toyota kenyini yakola services z'emmotoka zino emmotoka eno gisula ku accident tekitwala budde nga bakozesa software goyinza okuba ovuga emmotoka ne bagikola software update n'oluzinga control n'oluzinga okusiba ku emmotoka eyo emmotoka okomekereza okola accident kyekisooka mwenna Museveni gwawe emmotoka zino empya eziri computerized V8 Prado koza kamanye nga akoza n'owebbwa emmotoka oyinza okuba ogivuga n'ekukyankala nako kumbe bo bagenze mu system nga bakozesa software ne bakyusa emmotoka eyo entegera yaayo emmotoka n'ekulwa Windows oba ne bagiwa Windows nayo n'ekulyawo over kubanga mmotoka mwenna muzikulira Toyota ye Muganda Museveni yalina kampuni eyo ekyo nkimaze mwenna ebawa emmotoka ezo zirimu slow killing poison ekyo nakyo njagala mukitegeere kati ekyo nga nkimaze njagala osooka weebuuze omwami ono okufa kwe kwazze kibwatukira naye nga gyevudde katono baalina enkaayana wakati we Janet ne Natasha nga baagalazeeyo ebintu era ebintu bino bimu bye yazizaayo byayise mu mikono gya Drake Lubega gwe badde bamaze okuwa ebimu ku bintu ebyo okuli n'ekizimbe kya paaka enkadde wali ekikuwa ekinene ekyo
nakedi ezimu zaali zimaze okuddayo ewa Drake Lubega kati omwami ono era yabadde akola amawaggali ng'ayagala gaana akoze ebintu bino already kalike bamuwamba baali bamututte kumusayiningisa by force asayininge papulemuzo n'agaana kibaga okukatukute tujja kukwata mpolampola era gye mujja kumujja tandika okuwulira nga bakayanira ebintu bye nga mugenzeemu ba trustees awo kajja kuba kawedde bulungi kati gwe yenna ali eyo ng'owakanya information ffe tetugenda kufaayo naawe ffe tugenda kujja tuteeka information ku social media ebeereyo abaana bajja gijjayo bagibateereyo era mujja kuzuuka nga wa family member yafudde oba gwe kenyini ng'ofudde nga muganya okutegeera naye bwe yafuna emmotoka mpenkoni V8 ebintu bibiri byerinde bw'otafa smoking poison ogenda kufa accident enteeketeeke kubanga emmotoka ziri computerized oli asobola okusinzira mu ofiisi ye n'ayingira emmotoka eyo nga gwe tomanyi n'agikyusa amadinisa n'egaana okukola kyeyina okukola naye ebibuuzo bye babuuzizza eyabadde amukuuma kubanga omusajja alina abakuumi babadde atambula abakuumi bali ludda wa duleeva ali ludda wa kati ndo mutegeere buli gwe nagamba nti essaawa yo etuuse wano nga nfundikira ekigula lugi mwenna abayimbi abali mu Uganda ng'omanyi nti oli ku federation ya Elisa Musuuza ne Shiba Kalungi nga munnange batwala ku jam sessions ku Sereni Suits emutundwe n'ebitundu wali ku Sereni Suits emutundwe ne wali ku Mistil Hotel ne mukuba jam session ne mulya chips and chicken ne mulya ziwaini ne mulya buli kimu kyemwagala ne mutandika okutandika okukuumula omukka muno na empewo ya Uganda ne Kampala mulye nnyo naye bye mulya nyamusi yabisasula kitamusi yabisasula koloza lwaki bukyanga bazimba hoteli ezo ziganya okukwatayo lwaki baleetamu abali mu federation mugende mu jam sessions buli alya nanywa koza kamanye nga koza no web okuba tabaagala mujja tandika okufuna complications mutandika okutondokanga ebiyenje fe tujja kubugwa fe tugumaze okubagamba nga tetunda kyakola kati buli muyimbi yenna agenda ku Serena Suits nonywa nolya noteeka magulu ku mmeeza ne ku mistim nga mukola jam session bye bye bozachi batola mukole gundi mukole jam session tebaina go bagalako mwenda bajja batta bamale omu ku omu ate nga mwabulya dobutwa ate nga mujja bulya mulya chicken and chips na baba wine ne mulya mbwegera ne muzimbe mbuto mukola maifu mutandika okulekanira eggwanga nga muli mu nonsense mujja kitegeera namwe mbatumiddeko nnyo nenga mujja kitegeera wano omuyimbi omunene nnyo gwe nabaga wali omuyimbi omunene nnyo ajja okufaana atirufa ate nga agenda fakatwa slow killing poison ogwereranga kando y'omukyaki n'ogwerera mpola n'ogwerera syo n'okwegenekereza kale awo nvuddewo ku kigulalo gikyalero nkigadde embuulire tefa yonna abali mu diaspora bagulawo akawunti babuulidde mu abayimbi abali ku Serena Suits ne ku Misty babuulidde n'embuulira ono omusajja nali namugamba dda kati awo mba nvuddewo mba nyenze ku information endala eyandeese gerwa mukulu Emi Katabazi ntandise naawe omumyuka wa director wa ISO wazze mu America n'ekikutute mu America kyonna kikulu munoonya Robert Kyagulanyi Center muna buli omu asoboka okumujja mu bulamu bw'ensi naye ngabe nabagatu bakola ku profile esaazi n'oli mu America yiggwa wano Emi Katabazi oli wazze mu America if I'm not mistaken already oli mu America wazze mu America siyo gwe Emi Katabazi naye ndowooza naffe engeri gye tugenda tetutudde tukola profiling eno ye family yo eyo si ye family yo nga bwogiraba yonna tugirina yonna fetandise okukola profiling muve ku baana bali mu kwasamirira ng'obugego obukalu fe tukola profiling eyo si ye family yo yonna nga yeggwa n'atudde wano maama omukazi wo baganda buli kibi yonna n'abazzukulu eyo si ye family yo kati mukulu ffe ogwaffe tugukoze ne mujja kutegereyo Emi Katabazi ne family ye naffe tugifuna mukwate abaana mbatokyalinge ebisigadde mujja biwulira gwe nawe nkuvuddeko kati njala ngende ku mukulu gwe nabagambye wenzija ngenda sooka kwogera ku nsonga za mukulu ono Lubega Mukaku tugende ku information gye nabagamba okujja ku exposinga ku Friday buli omu tuula kwate kalamu kalira mukulu Mukaku oli otya gye baliko kansulenti oli bulungi bakuwadde airplay oli ku TV ogenda oyogera okuba ebibajjagalo okwegamba oli awo naye njala ategeeza public omwami oyo
omanyi bavumanya abantu abavudde ku kyeyo nga tebalina kye bakoze nga tebamanyi lwaki bakikuba kibadde naye omwami oyo nyina mutuuma erinnya eppya temutaana muyita Lubega Mukaaku ye kyeyo drop out bw'oba onoonya bakyeyo drop out nga bwe tuvuga nti omuntu ya dropping out of senior school or primary school kati nono ya dropping out from kyeyo so the UK kyeyo drop out Mukaaku Lubega wumuzaako ku ntwingiriyo n'omutwe gwo kubanga tojja kusobola bintu bino. 1 information je nkuina kompanvu binayogeddeko lubyadde bitono ekisooka Lubega Mukaaku njagala public emanyi nti oli kyeyo drop out azini kyeyo drop out wa dropping from kyeyo nga tolina kyokozeeyo. 1 ng'ojjeko kubeera kyeyo drop out oli smart wire ayina 12 packs smart wire ayina 12 packs nga gwo omulimu gwo kwebirika ku bakazi balina ssente na kubaffera oli conman ebbanga aliwa mere Bungereza webaka ku buli mukazi gwali osubira kagenda okuwa ssente n'empapula abasigadde nabo bali bakuwa obasanga balaba era tuwasobola kufuna kiwali oyina kufuna era kyovula avayo tofunye na mpapula waleko zadde ne mukwano gwo n'odduka n'ogaana okuteekawo child support ekyo si kyekikulu mukulu Mukaaku smart wire 12 packs kyeyo drop out njagala ensi ekimanye nti gw'omu ku basajja abalya era monna DP gwe bayitanga eyali abesinga ebweru omukulu ono yali gwe kennyini guwa mulyamu olukwe gwe bayita Everest Nyanzi njagala tegeeze gwanga mwenna abali bamanyi omukulu gwe bayita Everest Nyanzi yali musajja wa nkyukakyuka ono musajja yamubega n'amuyingiza eggwanga ng'amudyesedese kumbe yali amuleeta mu katego ka Museveni. Everest Nyanzi yasibira luzira Museveni yamukubira ekiiso n'amujja mu mbeera y'ensi naye nga eyakola ekintu ekyo yono mukulu kyeyo drop out 12 packs Mukaaku Lubega ye nga smart wire ye omulimu gwa kunoonya abakazi balina ssente kubajjako ssente baffera. So njagala public etegere nti gwali mu lukwe olwabega Everest Nyanzi omusindikiriza okujja e Kampala Museveni n'amukwata yogayoga luzira n'omukubirayo omutwe Everest Nyanzi n'afa. Kanjagala ensi etegere nti byokola olwaleero byonna simawulire kubanga basajja mwembale mwaganya okwewummuzaako nga muli basiri wazibu naye ng'ate ensi temanyi nti amagezi muyina matono. Ebbanga ly'omala Bungereza mukulu watandikawo n'ekibiina kiwateeka mu kwesese guweyita nti baganda bumu nga mulimu n'omwami gwesigenda kwogera manyika nga wumuze ku lw'ekitiibwa kye naye nga ekintu kino ki organization tuwafiremu abasajja n'abakazi Bungereza wakikolera ku Upton Lane East London gye wakikolera wali office gye wakoleranga ebintu bino era wafera baganda bangi nnyo n'obajjamu ensimbi nga bagenda basupportinge Obuganda mu bintu byonna byalina okukola n'okufuna enkyukakyuka era gye wadduka wavayo n'amasuuti n'engatto mbojja kwesimba okuwa president kumbe sente wali ogenda kufera bafere. Address entufu mwenda bamanyiwo eri 130 East London Upton Lane E79 LW kyekifo watulanga okufera bannayuganda bonna baganda abali mu ggwanga erya Bungereza n'obajjako ssente n'odduka okujja e Kampala mbogenda kwesimbawo. Ndowooza otegedde onatera otuuka ku buswandi bwennyini bwe naggambye timulekeranga okutinkula entalo ze mutajja kusobola olidde mukulu tugenze mu maaso. Era mu Bungereza gwe musajja omu ku kabinja akali akabadde mu Bungereza n'okwetoola Europe eriyo obinja b'abasajja nga bano ba smart wire omulimu gwabwe gwa kunoonya mpapula na kuula bakazi kubajjako nsimbi gw'omu ku bo waleka obbye abakazi bangi nnyo nakati bw'okyakubira amansimbi bakuyamba okuwa ensimbi naye ng'ate omusajja omukulu walema okwekolera ensimbi n'osala okuva e Bungereza nga toyina kyeweekoledde nga n'essaawa zino gy'osula omusajja omukulu agamba nti yo presidential material obuuza ebibuuzo bingi nnyo toyina wadde ennyumba ey'emizigo ebiri oba ey'omuzigo ogumu wadde basima tooyi otambulira ku booda osula mu busokisi zooni nga ne booda omala ziramuza. Nakulabyeko oyogera ebigambo bingi nnyo era ng'olubaluba Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kya National Platform n'ekisookera ddala wagambye okyali mmemba w'ekibiina kya National Platform sebo nzijukiranga bwe twali tugenda mu kawulu baakugoba officially you were dismissed by the party and you were dismissed from people power
bakugoba. So ojja ku TV okwogera nga state agent gwe basindise so singa member wa People Power oba wa National Unity Platform. Reason being already okolagana retired Kano Kizza Besigye ye mukama w'essaawa zino. Naye wano werina ebibuuzo byange bibiri. Era wenjagalira buli muntu yenna ateeke okakabuuza. Lwaki ebibiina byasookawo omuli Democratic Party, omuli UPC, omuli FDC, omuli Jema n'ebirala byo teri abyogerako wadde obibuuza ensaasaanya eya ssente eziri mu constitution ezawandiikibwa okuddukanya ebibiina by'obufuzi? Lwaki buli mutamiivu? Lwaki buli museegu? Lwaki buli kagwensonyi? Lwaki buli aloota ng'ayimiridde waggulu akojowa ajja n'abuuza Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kye ssente ze bafuna baziteeka luddawa? Robert Kyagulanyi Ssentamu yakamala mu kibiina ky'ebyobufuzi emyaka ebiri gyokka, in fact nago mu kitundu. UPC emaze mu byobufuzi emyaka egigenda mu 30, DP as well emyaka 30. Babadde nga ba leaders of opposition nga bafuna ssente mu constitution ya Uganda. Mmwe nga temubuuza era temwogera. Ngera kubuuza at this particular moment okujja nga mwina gomukolerera ababuwa basindika ojjawo obuyinza obubuuza Robert Kyagulanyi Ssentamu essente parliament zeesateka mu kibiina n'ensaasanya yaazo gwengaani ogenda kunkolera ekintu kimu. Dayo mu Democratic Party okwate Robert Mao omubuuze ssente zonna DP zibadde efuna zibadde ziragawa era badde bazikolamu ki? Dayo obuuze mukama Retired Kano Kizza Besigye amaze mu opposition for a good 20 years nga receiving the same amount of money. Omubuuze ssente zino zonna badde bazispendinga luddawa. Njagala ombuulire wabuuza Robert Kyagulanyi Ssentamu mbu agenda eweru agenda ne Numbyaniri agenda njala kubuuza Robert Mao waberedde President General wa Democratic Party ebulaya badde agendayo nani? Njagala ombuulire Retired Kano Kizza Besigye wabadde agenda okulambula ebulaya badde agendayo nani mpozi? Kati olw'okuba omusajja Robert Kyagulanyi Ssentamu yabategeera n'amanya abantu kibalina otambula nabo yali tasobola kukutwala mukaaku wano n'empapula zonfu wave wongereza nga bakugubye oli mafiya. Njagala osooka ombuulire obadde oyagala atambula naawe wogedde ku TV n'oyogera ebintu ng'obijja bya Democratic Party oba bya FDC n'obifuula kifuula nnenga ate n'obyogera ku NUP bwe yandibadde agenda mu conference naawe ayogere ebigambo nga naye wooli n'ogwo omutwe ogwo omukala okulinga eddebe ly'emmwanyi. Nkubuuza wali oyagala ajje atambule naawe ola woyogeredde ebigambo bya FDC ne bya DP n'obigatta n'obifuula bya NUP ku binsi by'ensimbi bwe yandigenze naye mu conference biki by'otandiyogedde oluvannyuma kitegeeza you are empty head mu magezi toyina yensonga lwaki basajja mmwe obadde mu opposition for the good 30 years toyina basima toy futi 5 ku 6 towalinaawo toyina wadde n'ennyumba opangisa abaana bakulema okuweerera gwe kennyini weeremeredde olubuto lukujjudde enfaana tuna kyosobola kukola. Kati mukulu bwe mbanga musiriwaza abantu mwegendereze nnyo kubanga tukooya akamanyiiro mu bisajja ebikulu bitusibyeko wano mufundisa abaana babandi embuto temuva mu loogi naye ng'ate muyina obuvunaanyizibwa bw'okukola mu mutuvumisa abasajja nti tulina obuvunaanyizibwa naye ng'ate abasajja tulina obuvunaanyizibwa. Kati mukulu njera kubuuza in the shortest period of time of 1.5 years Odo otya ku TV notandika okubuuza accountability y'ekibiina kya National Unity Platform ng'obuuza Robert Kyagulanyi Ssentamu nga mukama wa Retired Kano Kizza Besigye abadde mu opposition for the good 20 years nga tobuuza nko wadde accountability ey'ekikomando nga tobuuza nko Robert Mao abadde mu opposition n'ekibiina kya almost for 35 years nga tobuuza nga ka accountability for the party. How dare you ojja ku National TV ne bakuwa airplay n'otandika okwebajjagala ng'eyalidde empuuta n'ebinyeebwa obuuza accountability as who tolina kifo mu NUP wadde okuba nti oli kansala simanyi oli coordinator oli luddawa wadduka n'ogenda n'okivamu kubanga oli mbega. Kati bakulu mulekera okusiriwaza eggwanga mukaaku wumuzaako entwingiryo wansi olese ofeza abakazi ebungereza ozaddeyo abaana Kampala tolina adde ennyumba. In fact n'engoye z'oyambala ezimba ozijja wa dobbi n'ojja ozambala ojja ku TV osiba mu katalo olamuza omusajja omukulu woogendera mu owino ekibuye n'olamuza obutungulu n'olamuza ennyaanya
n'olamuza ettooke bali kusaddeko ne booda n'ogiyimiriza ng'omugamba nti ngenda Kampala ew'15,000 tuwadde 3,000 nga tolina ddese lisobola kugula booda. Mukulu ebyobufuzi byakusala amagenda n'amadda naye ng'ekizibu kyo si kutegeerako. Ekizibu kyo wali mu controlling obwongo bwo n'obusajja bwo. Kubanga ssente zonna ezisinga obungi kyentegeddeko ziggwera mu biwojjolo. The moment kasita obwongo concentration yo yonna omubiri gwe guli ku kiwojjolo. Awaawo nga obwongo buli sakodi awo ku kiwojjolo tosobola kusigaza ssente mu mpale wadde okubeera n'obuvunaanyizibwa. Buli kyotunula bwo era kyokola nti omegerera ng'omutambaze olwera ku TV musajja mukulu ku myaka oli mu nkaaga naye wenna omegerera ng'omutambaze okitegeeza nti obwongo bwo bwasetolinga mu bakazi. That's why Bungereza tosobola kuddayo abakazi bakunoonya e Kampala abakazi b'okwabudde bangi katoli ku TV. Oli ku mwana w'emyaka 37 gw'olina emyaka 6 toyina nnyumba toyina mmotoka toyina ebasima toyina kibanja nga negiba kuziika otyayo gendayo okujjako okukolera Museveni. Kati gwe nno sigenda kulwa kubanga ebyokukola bira bingi nnyo nti obudde nabadde butono nnyo bukwogerako naye njala kugamba kyeyo drop out weewummuzeeko mukulu kyeyo drop out weewummuzeeko kyosobola kiri ekintu eki kumegerera ng'omutamazeewo kusente zimalira biwojjolo kulamuza boda butungulu nyaanya omusajja omukulu olamuza otya ennyaanya mulamuza otya ennyaanya n'abakazi balina ebizibu ng'osanga omusajja olubuto olumu ng'entumu ya kasasiro ayambadde suuti naye nga mu nsawo alinamu nusu 10 n'akuyimiriza n'agamba my sister can I talk to you omwayo kuba byayigo okusala enviiri n'okwambala obusuuti olubuto ne lukulukira kumba omukka mwere gwe guno talina ddene ekikumi n'akuyimiriza yayagala okuwujja ekiwolo gyona talina ssente mutuuka mumaze alina okukuwa ssente neza booda tazirina ate yeewola ku ggwe kati such people obwongo bwe bwasetolinga awo naye nga bumubuuza ebirimu amagezi tasobola kuddamu nuupu yakamala omwaka gumu n'ekitundu ogibuuza accountability FDC ya mukama maze myaka 2 nga tojibuza accountability DP eri myaka 4 tojibuza accountability. What is your main agenda? If you are not set by someone to destroy or to blackmail but what is your main agenda? Monopo desobodde kuteekawo demonstration. Since when you were in DP, how many demonstrations which took place in Kampala? You went to join FDC. How many times did you organize demonstration? If you say that you're in opposition, why didn't you join Robert Kyagulanyi Ssentamu and organize the mass demonstration across the country? But you are doing nothing apart from moving around calling women. That's the only thing you can manage, but not politics. So, nkulu njala kugamba wewe umuzeeko, tuvuddewo katugenze ku program entufu yatulese. Basa, ate sagala mubudde, era mu handlings over, ku mukulu mufumbira wa Yuswa, omusajja omukulu wa Denze Mutade sina budde kubyokola tulina bingi nnyo. Njagadde muteekaawo era ekyajja kikuzunza ng'ova mu DP ogenze mu FDC ogenze mu wokotuwaaka ojozunga buzunzi bwoti tolinawo otudde oli kitengejja musajja mukulu weewumuzeeko tugenze ku video entuufu eyandeese. Right. Katika nsubira nti omukulu Mathias Mpuuga Nsamba atuuse, Robert Mao, Charles Peter Mayiga, Yosef Tibahabula otabase mutano wa Karensi ile tamzezede nsanga bisibe naye atuuse. Ngenda kukola video n'obwegenderevu era buli omuntu njagala ompulirize n'obwegenderevu nnyo nga nfuluma information eno y'olwaleero. Nabaga ebbugu mulingi wa tuli mu summer. Nabagambye nzija ku Friday kwogera nsonga zino zibere nnambulukufu. Waliwo omukulu goba atisirika ku social media kuno naye ebintu bye tasobola bibalambulira bulungi kubanga naye mukozi wa state nambagamba dda. Balina n'akakutu bakayita Liberty TV kabera ku social media kabera ku Facebook ne kabera ku TikTok ne bajjako video zaffe baziteeka ne bazinterpret ne bazikyusa se baagala. Oyo mukulu goba asooka okuwa information oba goba asooka okuwa take iyo kuleta ekibozibozi kye bayita federal nga akisomesa bana Uganda. That's the only way to go. Njala soka bategeeza omukulu oyo Kimbugwe n'akabinja ke. Kimbugwe tabanga ko munabya bufuzi
oli Kimbugwe musajja omufere akola yali akola mu sports betting district twagibawa bino byonna nga omanyi musajja Munyarwanda awedde emirimu bamuleta mu settinga era buli kimu kimanyi ne ka group yabuzabuza abantu banje tutugenda gendayo n'ekibozi kyabadde afumbire bago basoko kuwa information eyokukola ki federal ekujjo kyogera eri abantu naye ngenda tandika video eno nganjisenka buno ekisokera ddala federal system of governance yandibadde nnungi nnyo mu ggwanga erina obukulembeze obukyuka mirembe kyekisokera ddala federal system of governance bannayuganda bajagala kuva dda naye Yoseri n'akabinja ke n'abazungu ne bagiremesa kubanga bakimanyi nti Uganda ng'ensi tewera waliwo ebitundu biteesobola ng'ekitundu kyokka kisobola okweyimirizaawo kye bayita Buganda ebitundu ebirala bisaana kusupportinga ne bagamba no tetujja kisobola ate nga n'abakulembeze bano bannabyabufuzi baagala osigaza obuyinza nga tebasobola kukkiriza federal system of governance kati olw'okuba tubadde ku pressure batandika okukyusa ebiboozibozi ngenda kubaabya nabage ngenda saagala muntu yenna ngenda kubaabya Yoseri ndowooza otuuse tunajjukira byafaayo nti Yoseri y'omuntu eyajja mu Uganda ng'azze ku mission ya kufuga ggwanga naye nga si muna Uganda ekyo kibadde kibaga mu bbanga lyonna mutabani wa Kalekezi era mu kulumba olubiri mu mwaka gwa 1966 Yoseri ono yennyini yali omu mbega kafulu eyabega Buganda okutuuka okulagira mukama we Milton Ome Opeto Obote okulumba olubiri era bajja okukola final conclusion eyokukola survey n'okumaliza buli kimu kubanga omugenzi Sir Edward Frederick Muwangula Muteesa yalina enteekateeka egamba nti buli kitundu kyefuge nga kisinzira ku buyinza obwakiwowa n'ebyobugagga eby'ensibo ebikirina n'okwefuga Museveni bwe yakimanya ng'akolagana ne mukama we Milton Ome Obote balumba olubiri era ne batwalaganya Ssekabaka Ssekabaka Frederick Muwangula Muteesa nga ndabye gisimufungizo yogayoga ng'abinnyise mu nsuwa mpaka mu ggwanga erya Bungereza ate naye mu kiwejjowejjo gye bamulumba nga bakozesa omwana omuwala era omuganda gwe bayitamu n'awa Ssekabaka Kamyo Kawulire mpaka lwe yakisa omukono mu ngabo nakati bibizibu tukyalimu olwaleero oyeye Museveni olwaleero kati emboozi etandika etya olunaku lw'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogw'omusanvu omwaka 2023 mugenda tandika okuwulira ekiboozibozi kya federal oba kye tuyita federalism nga kiteesebwa ku radio station kiteesebwa ku TV kiteesebwako kubamu kuba Babaganda abali mu kabinja ka Buganda Caucus kigenda kuteesebwako ne mu parliament era kigenda kuleetera Wassanya Kaloli Charles Peter Mayiga okutandika okukola kye tuyita Buganda Tour bw'anaava mu Buganda Tour agenda kukola countrywide tour nkiddamu kino kigenda kuleetera akabinja ka Buganda Caucus okutandika okwogera emboozi za federal kigenda kuleetera parliament okudiscussinga ku kigambo kye bayita federal kigenda kuleetera Charles Peter Mayiga okutandika okukola Buganda Tour ng'ayogereza Abaganda ku kigambo kye bayita federal Wepo ne Mathias Mpuuga Nsamba nga batambuza ekiboozi kye bayita federal naye mu kino we bagenda okuva Yoseri wagenda ng'okkuba enkambi ng'abuuza abatuuze baawo nga bamubuuza kubanga Mayiga n'Empuuga n'akabinja kagenda okuba katambula kagenda kuba kasetinga ng'abantu abagenda okujja ku mukolo gwa Museveni omugamba ssebo twakusaba dda federal omutumma Yoseri abagambe nti nze federal nga ab'emmengo basabye kati ngenda kuba mubaddiza nze sina buzibu era federal mubawadde federal kigo bagenda obbawa wuliriza bulungi nnyo kavudde kwanjula video etandise ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogw'omusanvu omwaka 2023 waaliyo olutuula ono lwali mu State House Entebbe lwatandika saa 12 ez'akawungeezi ne likomekkerezebwa ku ssaawa 6 ez'amatumbi budde era olukuŋŋaana luno lwatuulibwamu abantu bano wammanga nga bateesa ku programu yaabwe nga bw'eneetambula mwalimu Yoseri Tibahabulwa Lutabaisirwa mutabani wa Kalekezi era tamuzezedde ensanga bisibe nanyini kabuyonjo tambula lukwata senior mwalimu Nobert Mao bagamuyitanga Nobert Maobe mwalimu Wassanya Kaloli Gamulengejja Saalongo Peter Mayiga Kawenkene Mr. Alaje mwalimu Mathias Mpuuga Nsamba Luupu mukujirujjo lutali amukwatira nsawo be bali mu meeting eyo
mpozi n'abali mu bisenge nga bawuliriza n'okwagala okutegeera ki ekigenda mu maaso. Lwaki meeting eno yaliyo era lwaki bino bigenda mu maaso? Ekisooka kikino kakibategeeze mutegeere bulungi nnyo. Bano abasajja bagezezzaako buli ngeri yonna esoboka okukuba mwana mulenzi lwa Kyagulanyi Ssentamu buli wamu wabula balemeddwa. Bagezezzaako musiga ettoomi nga ku kabinja k'amayiga tekuli awana Kyagulanyi. Kabeera empuuga munnange ekiradda mu kakolido n'aseka n'asirika. Yoseri nga avujjirira n'abalala. Ne bagezzaako emirundi egisinga obungi okwagala omuttaagaanye. Ne bamugaana okutambula lwatambuddeko ne kiyitirira. Kati bano abasajja nga banoonya butwe bagenda okussa Robert Kyagulanyi Ssentamu wansi. Kati solution gye baleese y'ey'okuleeta ekigambo kye bayita federal mbu bafune kubanga Museveni mu meeting eri yabagambye the fact is na losing credibility, na losing following, na losing omukwano gw'Abaganda neetaaga okudda mu Baganda naye nkomyewo ntya. Bana bampembe bensomye ne bajja mugamba ffe tulina pulaani esobola okuzza Abaganda mu ngeri yonna esoboka singa tuba tuleesewo pulaani ABCD. Pulaani gye bamugambye bagiyita federalism oba federal system of governance naye ng'ate si federal. Kino kiwaani ekiwandiike mu ngeri gye ngenda okubategeezaamu. Tutandise. Mu meeting eno pulaani gye baleetedde Yoseri yabagambye nti sikyalina muntu anjagala mu Buganda. Nkoze ntya okudda mu Buganda okuba nti nina omukwano. Abantu bensomye okuli Robert Mao, Peter Mayiga, Poga Mathias n'abalala yamugamba ffe tulina programu gye tusobola okuba nga tudraftinga Abaganda tubamanyi bakyamuukirira nnyo kasita oleeta ekiboozibozi n'okibaguza bajja kudda. Era ne bamugamba tusobola okuleeta pulaani eno Abaganda ne bagifollowinga era n'oddamu n'ofuna laavu ey'Abaganda ne bakwagala. Olwo Museveni n'abuuza pulaani ki? Ne bamugamba ffe tuzire pulaani ey'okuleeta enteekateeka ey'enfuga eya federal tugambe tugenda giwa Baganda naye nga federal eno si federal original wabula federal enfumbe oba enjingirire naye nga ffe tubalaga nti yeeri naye nga ate mu nteekateeka federal ndala. Yoseri nga omanyi nti amegerera nga gobanabba mu katale nakkiriza enteekateeka eno. Omanyi Yoseri kuwoli, mukazi w'okuwoli, Mayiga kuwoli, Mpuuga kuwoli. Abasatu bano okuli Robert Mao, Mathias Mpuuga Nsamba, Ssaalongo Gamulengejja ne Mpuuga ne bagamba nti bo bali determined nnyo oba balina ekirowoozo era bamalirivu nnyo okukuumira Yoseri mu buyinza kubanga nabo bye bafunya bifunye ku mulembe gwe. Abasajja bana basatu bakola ki boogera era nga tebaagala ave mu buyinza. Ne bagamba nti bo bagenda kukola ekisoboka kyonna mu wiiki gye bujjako entono nnyo Norbert Maobe ye minisita wa ssemateeka agenda kuleeta bbiiro ku ssetteeserezo w'eggwanga parliament nga bbiiro eno egenda kuyitibwa federalism etebulingibwe mu parliament eteesebweko. Naye mu kuteesebwako kuno ensimbi already zatandise dda okuyisiŋŋanyizibwa mu mikono eri ba MP abamu naddala abali ku ludda olulowoozesebwa abantu nti luwakanya so nga ate teruwakanya bajja kukola musimbi. Era ng'abantu bano basasuddwa dda ensimbi era nga basinga obungi bakkiriza dda muuvu enejje. Omuntu agenda okusooka okukkiriza enteekateeka eno mu parliament agenda kubeera Mathias Mpuuga Nsamba mu parliament ate nga yagamba leader of opposition era yagenda ogisupportinga olwo agobererwe bonna abamulya mu ngalo olw'okuba nti akasimbi weekali gurupu mujja giraba ebyange mbyogera ng'omusaza agula essiyani nti ngenda kuliirako bantu bange. Tugenze mu maaso. Oluvannyuma lwa bbiiru eno okutebulingibwa mu parliament Wasanya Kaloli Charles Peter Mayiga
ajja tandika poko obaka weefube owokutambuza ekiboozibozi ekya federo mu Buganda nga yeetoolola ebyalo emiruka egombolola zonna okwetoola mu Buganda era ndowooza bwe mbaserabidde yatandise dda n'ebizinga by'ebivuma bwe mbaserabidde yatandise dda mu bizinga by'ebivuma mayinza ebyange nkusuubiza ningenda kuleeta information naye njikuleetera yatandise dda campaign eno nga yeetoolola era nga n'ekigendererwa kye ekyekusifu. Wasanya Peter Mayiga ajja kukola kye tuyita Buganda Tour Preaching Federal. After there, oluvannyuma ajja genda mu maaso okwetoola ebitundu by'eggwanga byonna ng'agenda atunda emboozi ya federo mu bantu ab'enjawulo okuli mu Buganda n'ebitundu ebirala ng'abaguza ekigendererwa abaguza idea eno eya federalism. Naye ekisinga okusesa mu bintu bino byonna Mayiga bw'anaaba amaliriza okukuuta akadingidi ak'emboozi ya federalism mu bitundu gy'anaaba amaze okuva ate mukama we Yoseeri yajja okuzza olubu lw'ekigere ng'olwo Mayiga Mpuuga Mau bamaze okuseetinga endiga zaabwe ezinaaba ku mukolo ogwo okugamba Yoseeri munnange twagala federo nga bwe watusuubiza era Yoseeri mu kwebuzaabuza ng'afukaanaaba oba aloga mujjawe ajja bagamba nti nze federo gwe mwagala Abaganda bamusabye ate nze ani agaana oba wadde olwo nno kikwatagane bulungi nti Museveni akkiriza okuwa Baganda federo kino kitandike okubasugumbiza nga bakimezizza okw'omusana nti Museveni yoyo gwe twali twagala okuva edda kumbe eno programu yonna bagimanyi bulungi nteeketeeke bulungi nga yakusuula Kyagulanyi Ssentamu nga bakomye omukwano gwa Museveni nga nabantu bennyini bakimanyi bulungi nnyo nti kye bakola kyennyini kikyamu. Yoseeri ajja kugamba bugambi nti obuzinze sinze buzibu bwe mba mwagala federo ekyo si kizibu kyange era federal system ongibawadde era mugifune ng'era Honorable Mpuuga bw'agambye Katikkiro bw'agambye Minister Mamawo bw'agambye so federo ngibawadde yatambule agende alekenga bano amaze obateeka mu mundu so nga ate bo kibatunula kirala. Ekintu kino mukyetegereze nnyo eno fake federo egenda tunula oba egenda kuba yeefaananyiriza n'enfuga eya LC system era mu biwandiiko bano bye badraftinze egenda kuba nga ekavalingiddwa oba ng'etunulanga oba ng'eyitibwa LC system of governance under federal. Enkola eno eya federal ey'ekifuulannenge gye bagenda okuleeta ejja kuba nga erabikanga eya LC naye nga mu katabo n'ebiwandiiko drones bye byalabyeko ejja kuba munda mulinga ebikkiddwa mu nkola eya LC6 system of governance ng'era ejja kuba ya bikukujju so singa bwe mugirowooza banagiyita. Wasanya Kaloli Charles Peter Mayiga Nobert Mao Mathias Mpuuga Nsamba olwamaze okukola enteekateeka eno Yoseeri buli omu yamusimbi akawumbi k'ensimbi era bagenze okuvaayo nga buli omu abuuseyo n'akawumbi kamu be bantu basatu yabavuddeyo n'obuwumbi busatu obw'ensimbi. Ensimbi zino Yoseeri azijjawa z'ensimbi eza supplementary budget zibawa buli luvannyuma lw'emyezi 6 zibongera ku State House kubanga zirina okugula amataka okukyusa ebyobufuzi n'okugulira bonna babayagadde abagulirire okuba nti bayisaawo ebintu bino. So buli muntu yavuddeyo n'akawumbi k'ensimbi akamu bwe bumbi 3 bayawukanye nabo bwe baganiriza bongera ku z'omwezi ezo zembategeezezza nga bavudde mu State House. Era project eno egenda tambula okwetoola Buganda ne Uganda yonna. Mu bano abasatu wakati wa Mpuuga Mathias Nsamba wepo ne muganda we Ssaalongo Mulengejja omu ku bo alina ekiroota nti yandifuuka gwe tuyita governor
of Federal in Buganda, over federalism in Buganda, ku Mathias Mpuuga Nsamba, ne Charles Peter Mayiga Ssalonga Mulengejja. Omu mu biwandiiko bino yandifuukibwa governor of federal, yandifuukibwa governor of the head of Buganda Federal, the head of Buganda Federal System in Buganda, kwabo ababiri. Mu lujjudde lw'abantu, ekintu kino kigenda tunula mu kirujjudde lw'abantu okuyisa ebintu bino byonna. Abasajja bano abasatu, okuli Robert Mao, okuli Charles Peter Mayiga ne Mathias Mpuuga Nsamba, bajja tunulanga oba bajja twalibwanga abazira mu Buganda abalwanye nnyo okuleeta ekyo ekiremye bannabyabufuzi abadde mbyobufuzi okubbanga lyonna ebbanga lyonna mu Buganda abadde boogera obwogezi ku federal nga tebamuleeta so nga ate bano nti federal bamuleese naye nga si federal mutuufu. Kino bwe kinaba kimaze okusambibwa kiba kitegeeza nti omwana muzzukulu wa Buganda Robert Kyagulanyi Ssentamu politically bamaze omukuba ettale ng'omugere gwe bamukubye gwa mbalaasi ogusembayo by'obufuzi kubanga bano bajja kuba bamaze okwegulira erinnya mu Buganda nga momenti Abaganda bakyamuukirira nga bakimezezza okw'omusana. So nno mu bino byonna bye bagamba mu kibooziboozi kya Mayiga n'Empuuga ne Mao babakubye Robert Kyagulanyi Ssentamu political olw'ensonga nti Abaganda bamanyi okwaka ng'omusana oluvannyuma bagenda okujjukira nga kyebabaguzizza kifu. Kale ndowooza mutegedde bulungi nnyo. Era ne mbajjukiza nti Yoseri ono gwe baakoledde programu eno y'omu abatayagalirako ddala nfuga ya federal kubanga akimanyi nti Obuganda bwe bwa federal teri muntu yenna agenda kuddamu kusugumbiza mu Buganda agenda kuba nti Buganda ekyamwetaaga kubanga Buganda erina abantu erina ettaka era n'ebyobugagga esobola okwebeezaawo. So nga ate mbajjukiza mu 1966 Museveni y'omu abaali mu lukwe olusaanyawo Buganda ate era nga ye mu 1994 ng'amaze okutuddiza Obwakabaka yagamba nti okusaanya Obuganda tekyetaagisa kukozesa bantu balala nakozesa Baganda bennyini okubusaanyaawo. So nga tetugenza okwetegereza obulungi nga bali mu kusaanya Buganda Baganda bennyini abakozesa ensimbi z'omuwoomusolo okuba abantu emigaati okusirika ate okulumba abo aboogera ku nsonga za Buganda. Kale nno njala bategeeza Museveni yali mu lukwe olulumba olubiri lwa Buganda emmengo lwasi wawangusa Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa yogayoga Bungereza era naye mukama we Obote yakolera olukwe olw'okumwa Kanyoka Wulire musajja watunakisa omukono mu ngabo nakati gyali mu masiro g'abajjajjabe ge bakyaganye okumaliriza zeze ensonga ezigenda mu maaso mu Buganda kati mutegere bulungi nnyo. Kino ekibooziboozi kigenda kujja mugenda kiwulira ku TV ku radio bama ba parliament nga bakyogerako ababuganda kokasi n'abagenda okuba biteesaako ne Mayiga okwetoola eggwanga n'Empuuga okudda ekola drive okuba nti batambuza ekibooziboozi kino. Ngembagambye nti abasajja bano mu public bagenda kuba batunulanga abazira nga kino ekibafudde abazira kyekyama ekikusike ne missoni yaabwe ey'okuteeka Bobi Wine wansi politically bo bayisewo ekibooziboozi kya federal naye nga ate si federal egenda kuba enkola enfuga eya system ya LC5 ya LC6 nga tena kyesobola kukola mu Buganda wadde okuyamba omuntu yenna kubanga ekigendera kyabe kyonna basala ntotto botya we basula Robert Kyagulanyi Ssentamu nga ne Nabugi simufungize. Wano we wali okulya n'okkomba essowaani. Na kino kankyongereko gwe omuntu yenna ng'omanyi okuumibwa basirikale ba Yoseri tibahabulwa ku basirikale abakuuma kuliko alina hotline eya Yoseri eya Semwai eya Iso neya Eso nga emia single call gwosobola okufuuka omulambo gwe bakuuma bingi nti oli mu opposition bingi nti oli mu gavumenti bingi nti guwanika sitoba nga okuumwa kati wano wagenda okuva n'okukomba essowaani. Yoseri n'akabinjako njala mwotagingire Muhanga Kayanja Inspector General of Police Iso Semwai Eso n'ebitongole ebirala bannayuganda bwena bakola mu Kampala buli mutya mujebale. Yoseri nakugamba atogeza n'okuba bomu mu Kampala nkono wa Kiso nga nkitegeeza
olwaleero njagala bannayuganda mwenna mutegeere bwe mbagamba nti kino ekintu kigenda kubeera otwala obudde otunule toyomba wuliriza bulungi nnyo ku Sunday ngenda baleetera video niwe mmemme nnafu totegana kubeera ku video tojja ebimuli by'ombulange ku Sunday bigenda kuba bizibu wabula tojja nkwegayiridde video mbi ku Sunday tojja kansoke mbawo katono nnyo mmwe abali eyo abakyali mu kwewuguusa Yoseri ne family n'akabinja ke bali bubi ngenda bagerageranyako ku Semako Bannamaka atazimba kabuyonjo mu nyumba ye era nga n'ennyumba teyagiteekako kisaakaate ng'ate kabuyonjo zedda zaali zeesuddeko okuva ku maka nga bw'afuna ekidumusi Semako Bannamaka afunuka bufulumisa amezi ez'ekiro n'agenda ne yeetaawuluza nadda kati ng'essawa zino Semako Bannamaka ate okufuluma ebweru ogenda okwetaawuluza akakkana yeetaawululiza mu ddiiro ate oluvannyuma neyeekazanga omusazi w'obyayi ku kkubo naye atandika okwekaza ku makya nti ani yeetaawululiza mu ddiiro wano kubanga ate ogenda ebweru Yoseri ekiseera kyalimu kyakwetaawuluza mu nju mu ddiiro takyasobola kwetaawululiza bweru nkiddamu oluganda omanyi nkozesa lugumu nnyo kankuwa ekyokulabirako ekitono oyinza okuba olina amaka ngo tewazimba mu kinabiro wadde ttooyi nga bwe ziri ennyumba zedda nga ttooyi zedda zabeeranga wabweru naye nga edda wabeeranga mugumu nga tewali obutabanko tewali buki ng'osobola okufuluma ekiro ng'oyagala kusala byayi oyagala kufuka n'ofuluma n'ogenda n'ofuka n'okumona oggala ennyumba newebaka kati ng'essaawa zino oli mu kutya oyina kutuula mu ddiiro lyo either n'osalawo ebyayi oba n'okojowawo n'olongoosa ku makya naye ate embeera gy'alimu ye kennyini takyasobola kgenda bweru kwetaawuluza kubanga atyayo ate ne bw'abanga amaze okwetaawuluza mu ddiiro akeera kwekaza kubuuza ani yayonoonye mu nnyumba wakati kati Yoseri waali njala kubebaza mwenna abaana bali ku social media abakuba ekintu kyekasese I salute you kyayiika kiki kye bagenda okuzzaako nkiddamu ntegeeza public mwebale nnyo okuba kintu kyekasese nabo mu meeting ze baatuulamu bakkiriza mwabakuba hands down ekintu kyayiika kyagaana okukwatayo kubanga batuse n'okugamba nti ekintu kye twakola n'omwana omuto akimanyi nti ffe twattaba abaana bali ekyo kyo njala bebaza mwebale nnyo mwebale ddala ekyo kyekyali kigendera kyange okujja ku exposinga Museveni na kumulemesa buli kimu kyalina okukola publicly ng'ensi ekimanyi nti Museveni yatta abaana ne mukoddomu muhankahanga omuli kale kyezikayula muhozi yennyini ne SFC batta abaana thank you very much mwebale kiki bagenda okuzzaako mujjukira bomo gye bakuba ku CPS ne ku parliament because bityalinga ku Serena bomwezo bazi kuba n'ekigendo okusika international community area amatu egamenti ya Al-Shabaab oba ADF ebalumbye mu Kampala wakati mwakuba bomu bobe nyini nenanga najja natandika okunanaagirira ku TV bomu ne zifa ne kisirikirawo kiki bazzaako kiki no wano wammanga Yoseri ekintu kyekasesebo kyamulidde ne family ne muhozi ne baani bategeka olulumba sinzigu nga baagala kuba bomu ng'eno ejja kuleeta n'abalambuzi okwerabirako bakakase international community ne bannayuganda nti ADF ebyaddala gyeri naye ng'ate bebakikoze kati ki kye bagenda okukola kahanga muhanga kojja wa muhozi Museveni Janet ne muhozi waako baatuula mu meeting mu gw'omukaaga wakati wano mbwako preamble video yonegera kubeera ku Sunday ne bagamba the fact is tuswadde tugenda kola tutya tulina okumakinga sure tuteekawo entiisa mu ggwanga otherwise tuli bubi entiisa yeeruwa kahanga n'abagamba tusooke tuteekewo tera alert ne basasula media ze UK nga bayita ba agency baabwe abayindi bakolagana empapula z'Ebungereza okuteekawo tera alert mu Kampala
bajje bazimbire ko ekibozibozi era ekibozi mwakiraba. Kahanga n'abagamba let us deploy heavily in Kampala. Era ne batandika okugenda nga baleeta embwa ezikonga olusu okugoba abantu ku nguudo mission y'ekikubo eri nti baagala kujona abasuubuzi bonna bali mu kikubo. Eyo mission yo weeri. Kati okuyingira mu kikubo bakebera n'okukola kibakebera naye mission si ya kikubo. Mission si ya kikubo. Ulida. Mbwako preamble y'oku Sunday mission si ya kikubo. Ekikubo, it's just a camouflage or a diversion. Nabasomesa ekigambo kye bayita diversion tuwabeerawo ekintu. Museveni asobola okukola ekintu ekirala bajja ku ekyo mmwe ne mutunuulira ekirala. So Kampala mukono wa Kiso. That's their main target. Naye Kampala wakati wano Muhanga Kayanja abagamba no. Kampala atulemeredde ne tugenda kukola tutya. Je tumu deploying emu tukole diversion bwe tugenda okuwa n'abawo bifo bagenda okuwa. Eno puliyambo y'oku Sunday abantu b'emutukula bagenda bakuba bomu. Abantu b'e Masaka mulinde bomu ya mmwejja. Abantu b'Empigi mulinde bomu ya mmwejja. Abantu b'e Katosi mulinde bomu ya mmwejja. Bino ebifo ebina ze target zaabwe Kampala wakati wali agenda kubawo bomu. Just bateekawo tension na kulaga abantu nti waliwo ekisuubirizo okuti kiriiwo. This is a well planned move nga bagenda kuba walala. Ebifo byogedde musobola bikyusa naye ate mwenza n'okuddamu okwagala okuba maserengeta g'eggwanga omuli n'okuddamu okuba ekasese. Naye feeto tugenda kulwawo. Bino ebintu mbikola ne mutuyita mbuzi na kino kyennyini bwe mwakikoze. Ono bina bintu byakahanga muhanga. Ffe abasirikale ba ADF tutegeeza bannayuganda nti tumaze okujja okuba Pulezidenti Museveni nga tukuba amakolero agamanyi omulita muteeko mpanga n'ebifo ebirala era ekiragiro ky'amagye kiba kimu ne bassaako omukono omuduumizi wa ADF atataddeeko linnya. Ebyo bye bigambo ebiwandiikiddwa mu lulimi Oluswayiri mu bibalwa kiro kitwala omunaku ebisangiddwa mu nnimiro y'amajaani eya Kaimara eyesudde kilomita nga 6 okuva mu kibuga Fort Portal. Ebibalwa bino okusinziira ku mbaka wa Pulezidenti e Kabalole birondeddwa abaana abadde bagenda ku ssomero. Yakisomye n'asanga nga kiri mu Luswayiri ate nga kitiisa actually nga kigamba nti ba ADF be bakiwandiise ate nga batiisa nti bagenda kukuba Kabalole kubanga bamaze DR Congo nti bakubye Kasese kakati Museveni wagenda kumukubira okumukubira e Kabalole. Bino olugudde matuga by'okwerinda bashitukidde mu ng'eyatega ogw'ekyayi ne bakuba olukiiko gagadde olw'amaanyi omuli ne bannannyini nnimiro z'amajaani abakulembeze b'ebyalo poliisi n'ebitongole by'okwerinda basale entoto ku by'okwerinda. These hawkers, not all of them they are hawkers. Others they are spies. They murdered people the other time they were arrested 18. Mu bibasizzaako essira mulimu okulonkoma abantu be batamanyi ku byalo byabwe okwekengera abalalu okussa obukuumi mu bifo gye bakolera n'okumanya bye balina okussa amaanyi mu by'okwerinda. Twataddewo mu luzungu kye tuyita village intelligence teams bano be bakesi abasangibwa mu bantu bennyini. Okusinziira ku bbaka wa gavumenti e Kabalole Festus Bandeeba newankubadde tebannakakasa nti aba ADF basudde ebibaluwa bino tebayinza kuzingira mikono mabega ng'ekasese bakyali mu maziga. Tukola entegeka mu bantu ez'okulaba nga tutumbula omutindo gw'ebyempuliziganya mu bantu okutambuza amawulire singa wabaawo ekintu. Kino kituwaliriza okugenda mu bifo omusinga okuwanira abantu abangi mu kibuga Fort Portal nga ku ppaaka ya Link Bus kwe tusibidde. Abakulu wano batubulidde nti kati nabo bongedde amaanyi mu kukebera abatuuze n'emigugu gyabwe si kubanga ababi bayingira. Omuntu wena kutaha mpaka muno twamucekinga. Akaseera ke tubaddewo tetulabye bakeberebwa newankubadde bbaasi babadde beesonga. Oyo gwe bayita kahanga muhanga Janet Museveni ne Muhoozi n'ebibuuzi byabwe. So
kyonna kyemula mu Kampala is a prepared mission eyokubateekateeka naye nga bagenda kuba outside Kampala anytime from now. Njagadde bako preamble y'oku Sunday video gyengenda okukola ebagiyita prepared oba staged managed mission gye baliko okulaga abantu waliwo ekigenda bekengera to no. Museveni is ADF, Museveni is Allied Democratic Forces, Museveni is CONI, Museveni is as whatever terrorist group organization which is known in Eastern Central Africa is governed and financed by Museveni. So don't fool Ugandans. If you want to bomb Uganda, please don't hesitate. I've already exposed you. Go ahead with your mission. Amalaroga nyoko jegali gendo ga bombing. Amalaroga stepfather o jegali kakaguta gendo ga bombing. Oba genda jiwazika kitaawo yose ikateba kalekezi oga bombing. Kubate mwina kiddako era mu meeting abagambye nze I'm planless and even I'm tired. If you are tired, watch wesiba kunsi mubye nsite muri banansi. Mujjukire nti ono omusajja okujja buyinza yakozesa tera. Era kati kye balina okukola balina kukozesa tera to scare off Ugandans. But nobody is going to be scared. Everything will come to an end. Museveni and your rotten regime with your brother-in-law Kahanga Mohanga, whatever you are planning, it won't work out because the international community has already got to know that you are planning a self-destruction within Uganda because you are in fear. So I'm here to inform you, go and eat your mother something before it's too late. Bulichimu genda chikola, nechi genda balemerera. Kati bino impulaninga, mutadde abantu ku bunkenke, amaje gali mu Kampala, gali ewakiseka, siwe mugendo kuba. Ebifombi ogedde. Kati eno information ejja kujja ku Sunday yonna ebimugenda okukola byonna mbirina wano. Byonna mbirina wano byonna. Mwagala kuba mutukula, mukube Masaka, mukube Mpigi, mukube Katosi ne wala n'ebitundu ebirala. Naye nga ne Fort Portal mu Kasese mwagala kuddayo. Mwagala kudde mukubeyo mubuzebuze abantu but we are watching. We are watching. Temusobola kozesa kutiisa banda Uganda. Kahanga Muhanga. Eyo system eyokutiisa abantu, okutega bomu, okutta abantu, okuwamba tekyakola my friend. Mubye ebintu bimaze mu kwanga. Mubye buli kimu kimaze. Ne mutya n'ekisiikirize kyammwe. Kiche mutya. Kati tuvuddewo munnange enjamba jagadde ba preamble y'oku Sunday. Ku information gye nnina. Tugende kubiddako. Ate mukyasomba abantu bamwe bayingira e Kampala. Bannaye ennamba y'omusajja ono Lukaku mu Lubega. Muwandike wano enamba ya Mukaku Lubega omaye bano tubakubira amasimu tubateeka mu line eyino eri +2 kanji typing wano enamba ya Mukaku Lubega kanji batayipingire wano mumubuuzeeko omaye bano tubaagala nnyo beesiruwaze nga bafuka banaaba kaseke batayipingira wano enamba ya Mukaku Lubega togijjaako mukulu togijjaako Lubega Mukaku enamba ya Lubega Mukaku mumukubire essimu eyo mu bitiibwa WhatsApp kweri kuno mokolo weri enamba ya Lubega Mukaku eri +256 7068960070 yeyo mumukubire mumubuuzeeko bulungi nnyo mu bitiibwa ebitokomoka enamba ya Lubega Mukaku omayife tukuwa omuntu tukuwerako na buli kimu kyoyagala togijjako tokyusa namba yiyo mugiwandike mugitayipinga omaze gipininga mugitayipinga awo enamba ya Lubega Mukaku kyeyo drop out 12 packs
y'omulimu gwe kuwujja liwejjolo kyasobola talina adde toyi wadde basima toyi mu Kampala ne Bungereza avaayo ne paundi 5 ali mu kutawaanya bavubuka teriiko bange teriiko mujute kweri video bagijjeko tabasobola gijjako yeye namba ye tababuzaabuza yeye namba ya Lubega Mukaaku WhatsApp kwendo kuno mukolo togeza n'ogula layini endala gwe Lubega Mukaaku 12 packs kyo drop out sigala k'abantu obabuulire bye wadde oyogera nga kubaga kadulu wadde ku TV ngono busikalo bukume wolo kati bakubire simu ojja babulira bichi biyogera gyobijja mbadde mbeera bidde namba badde njira bidde kati mwenna abavuzi ba boda mu Kampala waliwo omukyalo ono muvuzi wa boda naye mukyala Munyarwanda omukyalo ono ababega from A up to Z mbadde mumanyi njala balaga ekifaananyi kino nga bwenzanya eddoboozi lino muliwulire bulungi nnyo tulyoke tugende mu maaso. Eri Jazira nyonyola abantu nti begendereze nnyo omukyalo oyo avuga boda mukyala Munyarwanda banne bagenze bamugoberera mpola naye omuntu mulamu ayogera Oluganda n'alunyiganyiga mpola naye balina omwegendereza bagenze omutunuulira ennyo Mbega wa siteeti nnyo okujja amawulire mu bantu ogazaayo abaana bodaboda boogera ki ani ayogera obi n'okuwamba bannaabwe tuseegi ezimu kubaze bakolera bawamba abantu abaana batuuka okumwekengera waliwo omu eyaze nampa ku sitoole eŋŋamba nze kaŋŋende nkwate eggulire ebifaananyi ebyo mbikubidde walako kubanga ng'omuntu mbega okutuuka awo oyinza okumukuba ebifaananyi ne yeebuuza okuba byaki naye kamera ezo zisobodde kumukwatira wala naye era alabika ng'omukyala naye mbega wa siteegi basika abaana ku masiteegi ebbanga ddene babasikaasika naye bagenza okukitunulira ng'oyo y'ababega oyo omukyalo oyo Munnarwanda asula wa Pastor Tom awe wali wasula naye ng'atera okupaakinga ku siteegi za boda wansi nga ku Owino ku Anizi waggulu wali ndako gera maaso wali ngoyambuka ku Bululumu ezo stage za parkingamu Lubaga Road bwatyo kyala mweru ampadde sitola ayina omwana omu wa myaka ng'esatu webityo ndoza mutegedde omukyalo oyo avuga pichipichi registration number UFS 7182 enamba javuga pichipichi ye eri UFS 1782 mwenaba boda mu Kampala district mutegedde omukyalo oyo Mbega wa state era akwasiza abaana bangi wuuyo mayinzo agange gabira bwerere wuuyo mutegedde bulungi nzaba boda saagala muntu n'omwafiro obulamu bwe nakubabbako boda wuuyo mutegedde bulungi nnyo omukyalo oyo stage kwakola na buli kimu yoyo mumwegendereze nnyo mukazi Munyarwanda era yembe ali mu kabinda k'abaka bano yoyo mumula bulungi nnyo so mutegere bulungi nnyo information nga bwetambula. Katugenze ku bakabano bakyaleeta mu ggwanga muwulire bulungi nnyo maye nalowooza ffe tuli basiru bano abantu bakyabayingiza wulira mwami Lumbu yagyebaleko kansubira oli bulungi sebo kakati ekinkumpereseza ka voice note kano nga njagala okutegeeza ku nsonga eriwo egende mu maaso esooke ekwatagana n'abaana Abanyarwanda abaleetebwa Abanyarwanda abamu kati batandise okusombebwa nga bagibwa saidi zeno Hoima eyo gye babateeka ebuliisa saidi Kiboga olwo nga babasombayo mu ngeri ey'ekyewuunyo omuntu yenna atagoberera nsonga zigenda mu maaso mu ggwanga gy'atayinza kutegeera nga bbaasi zino eza global zitandise okuba nga zibasombayo
ziba zigenda okubajjayo zeesula amabanga in that nti omuntu yenna yandibadde yeebuuza zino baasi zonna ezisimbye olunyiriri ziddawa. Kati baasi esooka eyinza okuyitawo ne wayitawo eddakiika nga 15 ku 2 ogenda okulanga n'endala eyiseewo oba tosobola kumanya nti baasi zino kwegamba zitubya ziddawa. Era oluusi emmotoka eza militale ziyinza okusooka nezigenda motoka 2 nezigenda togenda okulanga ne group zitandise okujja naye emmotoka za militale nazo era ziwaamu akabanga so that nti eri group enegenda okusooka okujja eyisooka enegenda okujja nga wayiseewo eddakiika nga 15 oba tosobola kwebuuza militale baani bano bewerekera oba lwaki ewerekera baasi zino oba lwaki ekolera ekkubo baasi zino. Kati ogenda okulaba nga baasi zijja emu ng'egenda eyokubiri nayo ng'egenda wayitawo eddakiika nga ziizo nokulanga n'endala egenda zibeera baasi wakati wa 6 ku 5. Kati bwe zigenda oluusi militale bwe ziba zigenze either oluusi militale eyinza okubeera wakati oba oluusi neesembayo. Kati always militale zibeera 2 motoka 2 za militale. Kati mu kukomawo ziyitawo zonna wamu naye nga ziyitawo budde bwa kiro ssaawa 3 olwo ne ziryoka zikomawo zonna omulundi gumu. Naye bwe zikomawo tezikyakwata ludda luno olwewa bakuli. Kati ate ziweta ku nkolongo y'e Namuŋŋoona ne zidda ku northern olwo zidda ku Lwentebe side. Kati ziteekeddwa okuba nga zigenda ate ne bagenda ne babayiwa mu western olwo nga bamaze okubafunira ebifo gye bagenda okudda. So wentegereza munnayuganda yenna akiibase nti kaakano bano abasajja beetegefu beeteekateeka naye munnayuganda azze mu kunywa enguuli, azze mu kugenda mu maloogi, azze mu kulya ensaniya n'ensaniya, kugenda mu bituula mu bidongo bye bateekeddewo. Kwegamba ye munnayuganda ali wano okwaba owe ye kankuyite nakwewunza yewunzizza ddala ddala tagobya kigenda mu maaso mu nsi ye. So eyo ensonga esooka. Kati ate obudde bundese nti nina butono ate nga njagala kubaleka naye nga bwe nabagambye ekiboozibozi kidiversion kya mukulu Mayanja Jose Camilo nakibagambye information mwagifunye nze information njiwa nenjibateerawo ne mugiconsuminga. Ekiboozibozi kya DNA nakyo mukirekezo diversion muzireke kubanga waliwo ekigendererwa. Ebintu bino wammanga bye biyinza okuba bitagetingibwa mu kiboozibozi kya DNA. 1 Yose yavana agamba nti baganda bangi no baganda batono. In fact abarundi bebasinga obungi n'abanyarwanda mu Buganda. Kati jukira bana abantu buli mugagga n'omuntu alina ssente bakusetinga omukazi n'omuzalamu omwana naye mu baana bakuzaaliramu n'abatali baabwe. So mu process yemwekubisa emizimu mugenda ku DNA kijja kuba kizibu nnyo okuba omukazi oyo nga toyawuza mbya bugagga byo. Kyekisooka. Ekyokubiri akakodi akaliwo nabagaye kali scientific temujja kategeera kajja kuvaamu olutalo vva omwange mutuuka okwetta olwa DNA. So ekintu kino kina impact yama ne bakireese okwasaganya amawulire okukifula diversion as the same time kakodyo kakutandika bantu bano kwesumulula kuba gye bali beesumululidde oli ajjage nti n'omwana mu makaago ng'okirabira ddala akumanyidde bumanyizi batandika okukyankalanya bakugende mu family bakugende byenfuna bakugende mu business ogenda okakananga oyalise amanyi omweso omuganda okwalika mu kumanyi bulungi nnyo baba bakugalise bati kati mwegerereze nnyo bwozibu kya DNA eyo diversion
mbasaba muve ku diversion z'abayimbi muve ku bayimbi be Uganda mbaleke twajja kujjako mu 7 obo tubasevingiremu muve ku bayimbi bozibozi by'abayimbi kanalabyo kana kono omusajja akali mu kweyambula omwana omukulu ategera ntandika okukwambala engoye oyambadde engoye ezo mu kisenge oli mu kumodola tadoga lubindi oli mu motoka otulaga ebitundu by'ekyama bakozesa buli mechanism yonna okulaba nti ba-attracting amawulire gaveeyo muve ku national issues mutunuulire omuntu particular n'okutunula issues babalese wano oyo mwana Sheila Gashumba okukola ka video nga yambadde akatimba akaddugavu nga tali wadde mu nika bakakoze kuongera ku parking kukwasaganya media unfortunately kaganya okwata eyo diversion Kamili nabagambye bade diversion DNA diversion nenge erimu ebirungo bimuganyo kutegeera kubanga bana basajja bapulaninga ekintu ahead of us nga tetusobola kutegeera bintu bino naye bwanga Museveni agamba nti yasindise kibozibozi kya DNA nabagambye musoke mutegeere lwaki yavudde ku mitwalo nsavudde ku mitwalo 25 kye kisokera ddala ye asoka kwate Nankumbi Natasha mutwale ku DNA tutegere nti enyonyi enkulu yeyigirize ento okuwuka geneti nawe Museveni kwata Nankumbi Natasha omutwale ku DNA ni ate DNA eze Uganda olali zatisizo omusayizi gano fuluma nga ntuufu kale ate mukole DNA nga ntuufu DNA dizatisizo omusayi bayizo omusujja zitwala obuddo fuluma naye DNA ey'omuntu eraga endagalo efulumire mu nnaku 2 mu nnaku 1 Uganda Janet enyonyi enkulu yegirize ento okubuuka tukime mu mwakikoze kwata Natasha Nankumbi omutwalo mujjeko omusayi ne Museveni oba ne n'abaana abala bwabanga Museveni then tujja kutegera nti DNA emu mwagita mutisiya mu mukwate muhoziraga omwengo gutali muddekende mumukwate mumujjeko omusayi ne Sali Musale Dakibagamba dda wano nekibagamba omwana oyo wasali Musale ne mumpakanya ne munvuma mweke nyini mwafulumiza ekifaananyi kya DNA ene mukiteekawo kale mba mumbuuza ki copy and paste kati nawe kwa Sali Musale kwata muhozi mugere mujjeko omusayi wata mwana wana wetuva ku social media mukitegera kwata Natasha Nankumbi mutwale ku DNA mumwe abitandise nenga DNA erimu ekintu ekizibu nnyo kisobola okuviirako neggwanga okutabanguka one kambuwa example omwana eyatunda ebintu bya Haji Ibrahim Kibirige muwanga wa BMK waiwan nsowole ebintu si yabitunda twala example ya BMK Kibirige muwanga nti omwana yatunda ebintu byesi mwana we kye kigenda okuddira after mwachi hypes nenga temanyi makulu kiga kirimu wano kirimu obutemu bw'enjawulo kirimu okusuula abagagga mbyenfuna kirimu okuswaza abasajja n'abakazi mu ngeri yabwe y'obuntu n'okugeza ku destabilizing family n'okuzicyankalira kuba omunyarwanda ayagala kintu kimu adestabilizing ati omuganda wano mu Buganda nkiddamu omunyarwanda mission yeri nti nsobola ntyo ku destabilizing omuganda amukubye political ayagala mutta akubye institution y'Obuganda agiye wansi buli kimu bakisaanyizaawo abakubye economical abasiza wansi kati kyalina okukola okuddako kukyankalanya amaka kasito kyankalanya amaka buli kimu bwekitutte vuli mwananje tutte vuli mukweri vuli mbagitutte kati sina kyengera gikolera video katugikomyawo tujja kudda ku Sunday mukama bakumata 10 mpeera ndoza bagala gikyankalanya mweraba